General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole si byange bibye tewabaawo abinsibako yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Petero Omutume. Mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yebe muggalira ate naye egoberera amateeka. Saawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka. Kale, ye Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda era nga ensonga eyo abadde agyogera olunaku olwaleero ndowooza n'olunaku olw'okusande alina obubaka bwe yawa ne bwali indirect nnyo naye nga bulekuusa ku kiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga Uganda. Bati olunaku olwaleero bw'abadde awo mu Bulange e Mengo asobodde okubeera ng'ate oba oli awo asitulira eddala eddoboozi lye bw'atyo n'alikuba ku ddoboozi ly'Abannayuganda erisusse okuba nga liyitamu ensangi zino mu nsonga z'okubanja Edward Ssebuufu abasinga gwe tutegeera obulungi nga Eddie Mutwe. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga takomye bukomi kubeera nti oba ayogera obwogezi ebigambo bino wabula akutte ne peeni ebigambo bino siru bye bimu n'abiteeka mu buwandiike. Ngenda kuba mbikuyisizaamu mbikusomere kankusabe video soko ogiweka like kijambeko kubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwayagala okugiraba okosaako okugiwuliriza mukadde tukusaba mu butongole otwegatteko osubscribinge ku mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information amawulire tugakuwa nga bwe gali ate mukadde. Katikkiro bino abyogeredde mu lukiiko lwa Buganda olw'omwaka gwa 2025 jjukira nti Buganda buli mwaka etuuza olukiiko abakungu ba Buganda ab'enjawulo ne beetaba mu lukiiko olwo ne batema empenda ku nsonga ezimu. So olwaleero babadde awo mu Bulange Mengo era Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'awandiika n'ayogera ebigambo ebyo ate oluvannyuma ne bigenda ne mbuwandiike. Agambye nti ebikolwa eby'okuwamba abantu okuba bannamawulire okutiisatiisa tebijja kuvaamu kalungi. Kaakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu mu bracket Eddie Mutwe ng'amulanga okukuza ekirevu n'obutamanya Lunyankole. Mu mateeka poliisi yerina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase Eddie Mutwe aba poliisi bwe waliwo omusango gwe yazza ate ne poliisi egoberera amateeka. Era Charles Peter Mayiga wansi nga yawandiise oba yavuddemu obubaka obwo. Kyannaku nnyo nnyini ddala nti CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ye yavaayo n'agenda maaso n'okwewaanira mu kikolwa ekyokuba nti yalina Eddie Mutwe ataakwatibwa mu protocol za police oba mu procedures entuufu emitendera gye balina okuyitamu nga bakwata omuntu okuleka okuwamba obuwambi omuntu n'abuzibwawo abafamire n'emikwano gye oba oliawo n'abo abamufaako ne batandika okuba nga bavaayo okusitula amaloboozi gaabwe nga babanja gavumenti oba oliawo n'ebitongole ebikuuma ddembe byonna okuvaayo bababuulire wa ewali omuntu waabwe era omuntu waabwe bamulanga ki. Oluvannyuma lw'ennaku nnya ng'eggwanga Uganda bannansi basitudde eddoboozi lyabwe okubeera nga babanja ebitongole by'okwerinda ne gavumenti Eddie Mutwe yonna gy'ali oluvannyuma lw'okumunoonya ku poliisi ez'enjawulo nga tebamulabako n'okutuukirira abakulu mu poliisi bekikwatako enfunda ezisinga nga bonna beesamba ensonga za Eddie Mutwe of recently
n'omwogezi wa police mu ggwanga Uganda Afande Lusoke yavaayo ensonga zino n'agamba nti tagenda kuzoogerako olw'ensonga tannaba kuba nti afuna brief kuzo. So wayiseewo ennaku nnya oba oluvannyuma lw'ennaku nnya General Muhoozi Kainerugaba yagenda ku kibanja kye ekya X oba yali former Twitter n'awandiikako obubaka okwosaako n'okuta ekifaananyi kya Eddie Mutwe nga amutadde mu kinaabiro nga alaga ensi nti ono yamulina era agezaako kubeera nti amuyigiriza olunyankole mpola mpola nti naye anaatera okuba nti alukugukamu. Ekifaananyi kyashookinga bangi okulaba nti Eddie Mutwe ekintu kyasinga okuba nga afaako ennyo ku mubiri gwe ekirevu omusajja CDF we yamuteera ku mutimbagano gwe gwa X yali ekirevu kya Eddie Mutwe amaze okuba nti akijjako teyakoma okwo era still n'ateekako obubaka obulala obulaga nti ekirevu kya Eddie Mutwe yakoze bulungi nnyo omulimu gw'okuba nti akisaawulako ku mubiri gwe era ne yeebaza abalenzi be abakoze omulimu ogwo gw'okuba nti bamwa Eddie Mutwe ekirevu era n'amuwaana nga bw'alabika obulungi kati yamuggye mu mbeera y'obukyafu gye yabaddemu. As soon as possible General Muhoozi Kainerugaba still yagezaako okubeera nti obaolyawo ategeeza ni public nti Eddie Mutwe essaawa yonna wakubeera nga ate alaayibwa. Mu mbeera eyo bannayuganda ne batandika okuba nga basitula amaloboozi gaabwe okubanja Eddie Mutwe. Abantu bangi abavuddeyo ab'ebitiibwa mu positions ez'enjawulo ne bagezaako okugatta eddoboozi lyabwe ku ly'abannayuganda abalala okubanja obwenkanya bwa Eddie Mutwe asobole okubeera nti obaolyawo ateebwa oba atwalibwe mu mateeka avunaanibwe singa obaolyawo waliwo omusango abamukwata gwe bamulanga. Wakati mu bannansi nga bagenda maaso n'okubanja Eddie Mutwe amaloboozi gaabwe bagagatta ku ba prominent people abalala okusobola okwegatta eddoboozi lyabwe ku bo basobole okulaba nga ekiwamba abantu ekifumbekedde eggwanga Uganda obaolyawo kirinyibwa ku nfeete. Mu bo mwe mbadde hashtags ez'enjawulo nga bataaginga n'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okubaako obubaka wakiri bwawa ku baana ba Buganda abagenda maaso n'okuba nga obaolyawo bawambibwa abatulugunyizibwa okusaako n'okubeera nti bakyunyizibwa ab'ebyokwerinda. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5 owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo nabanga ate agatta naye eddoboozi lye kwabo abangi lye bagenda maaso n'okuba nti obaolyawo batuusa eri ab'ebyokwerinda. Bw'atyo n'asaba omukulu General Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga Uganda n'amugamba nti mu buwombeefu obw'ekitalo wabanga waliwo ensonga gy'avunaana Eddie Mutwe si ateekeddwa okuba nti amukwata oba si ye muntu omutuufu okubeera nga amuarrestinga. Waliwo amateeka gwe gagalambika obulungi okusobola okukwata Eddie Mutwe era n'emitendera mwe babadde balina okuyita okukola ki okukwata Eddie Mutwe. Jjukira owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro munnamateeka omutendeke ddala era ya practicinga amateeka ne gye buli kati ensonga z'amateeka tezimuvanga mu mutwe. Awo asinzidde okubeera ng'asaba General Muhoozi akwate Eddie Mutwe bw'aba muyinako ensonga amukwase ab'obuyinza ng'eyo ye police ate then ne police ekole bulungi omulimu gwayo ogw'okulaba nti egoberera amateeka ag'obutasussa ssaawa 48 omusibe singa abatwaliddwa mu buduukulu bwabwe ate then esobole okuba nga emuwongerayo mu kooti mpaka kooti lw'enaatunula mu musango gwa Eddie Mutwe bwe baba nga kituufu bagulina gwe bamuvunaana ate bwe guba nga teguliwo Eddie Mutwe agende maaso n'okuba nga ali obutaala addeeka asanga abaana be. Kino nno kisanyudde abantu bangi era bwe neetegerezaako ebimu ku bigenda maaso ku mutimbagano ndabe nga owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro abantu bagezaako okuba nti wakiri bamusiima omulundi guno. Eddoboozi lya Katikkiro ddene nnyo era lituukira ddala ku bantu bangi era bangi abaliwuliriza mu mbeera eyo ey'okuba nti bo bali ku level ya waggulu ne bamanya nti si ye yekka ayogedde obaolyawo kuliko abantu abalala abamwogererako oba waliwo abantu abalala babeera akiikiridde. So kibeera kya buvunaanyizibwa nnyo gwe wenna omuntu alina eddoboozi always okozesanga eddoboozi lyo n'oligatta ku binyigiriza abantu then n'obisitula ensi bw'etyo neeba nga obaolyawo eyambibwa. Katikkiro nno ensonga nnyingi nnyo ezizzenga zibeerawo nga bamutaaginga nga basaba wakiri agatte eddoboozi ku bannansi abeeko eddoboozi lye lyagattako abantu babeere ng'obaolyawo bafuna obwenkanya. Ezimu ku nsonga endala okuleka Eddie Mutwe okubeera nti yakulembedde mu nsonga eno Katikkiro
akondemize oba avumiridde ebikolwa ebyabakuumaddembe abakakana ku bannamawulire nakakati abakyakakana ku bannamawulire ne babatuntuza entakera oba ne babakuba bubi nnyo n'okubasiza ebintu byabwe so ng'ate era Katikkiro mu bbaluwa eno oba mu bigambo bye wakanyiza nnyo ekyaba ebyokwerinda okutandika okuwamba abantu. Yes, agambye nti ekikolwa kino kyabulabe nnyo eri eggwanga era kiyinza n'okubaako ebintu ebimu bye kizaala ate ebitayinza kuba nti bitwala ggwanga mu maaso okuleka okuba nti bisuula eggwanga mu ntata. So General Muhoozi ndowooza asiriikiriddemu ennaku nga 2 nga talina kintu kyonna kya postinga. Odrek Lwaboogo naye olunaku olw'eggulo yabadde ku radio station yemu nga kyaziddwa, in fact yabadde ku Capital FM. Yes, Capital Gang. Yes, yabadde ku Capital Gang na condemninga ebikolwa bya General Muhoozi era bw'atyo n'asaba public nti weebeera yakunenya ng'enenya General Muhoozi tenenya family ya Mwami Museveni yonna oba First Family wabula ebikolwa bya General Muhoozi byonna byagenda maaso n'okuba nti akola babimalireko ye ng'omuntu oba babimuvunaane nga omuntu sekinoomu nti bwekuba kusiiwuuka mpisa Odrek Lwaboogo mukoddomi wa General Muhoozi yategezezza eggwanga nti bavunaane empisa embi eziri ku General Muhoozi yekka ng'omuntu bwe baba nga baagala kuyisaamu maaso General Muhoozi batwale General Muhoozi yekka olw'ebikolwa bye wabula tebagattako First Family oba tebagattako family eyo yonna General Muhoozi mwasibuka omuli taata Mwami Museveni omuli bakoddomi be nga Odrek Lwaboogo omuli baganda ba General Muhoozi nga Bashantan n'abantu abalala bonna. So kino kikulaga nti omukoddomi bw'aba avuddeyo naye n'atunulamu n'alaba nti ebikolwa ebigenda maaso eri mukoddomi we CDF w'eggwanga General Muhoozi si birungi era ng'asaba public ebikolwa bya General Muhoozi ereme biteeka ku bonga aba family oba omuntu yenna ali related to General Muhoozi mu family olabira ddala nga nabo bamanyi ekituufu nti General Muhoozi ekintu kyakola oba oli awo si kituufu wabula ekibuuzo mu bannayuganda ne kibeera nti bwe mbanga mumanyi nti General Muhoozi ebintu byakola si bituufu era mwagala eggwanga ligende maaso n'okuba nti linenya ye ng'omuntu sekinoomu ate olwo mwaba mukwasa obuyinza mmwe babagambe ki nga mukyalina omukisa ogw'okukyusa ne mumuggyako obuyinza oba obuvunaanyizibwa bwakola ki bw'alina eri eggwanga. Gye buvuddeko mbadde ndabako clip emu General Yoweri Kaguta Museveni nga ye president essaawa zino yavaayo n'agamba nti oyo yenna ateekako uniform y'eggwanga y'amagye oba ey'ebyokwerinda n'atiisatiisa abantu n'atulugunya abantu okwosaako n'okweyisiza obubi ku bantu omuntu oyo abeera kisodde kyennyini era abeera yeetaaga okukwatwako n'omukono ogw'ekyuma agende maaso n'okuba nti abonerezebwa wabula bwe kyatuuse mu bannansi mu kyasa kino ekyokubeera nti ate omutabani owe kennyini gwe yeezaalira yagenda maaso n'okuba nti yeewaanira mbikolwa ye muzeeyi kennyini byagenda maaso n'okuvumirira gye buvuddeko emabega ate ne wabulwawo ekikolebwa mu kiseera kino kireka nga bannansi bagamba nti oba oli awo ab'okunenya tetwetaaga kunenya akola bikolwa byokka wabula twetaaga oba oli awo tugatteko neyamuwa obuyinza nga nakati akyalina powers esobola okukyusa obuyinza ku ye sinakindi n'okuteeka discipline oba oli awo mwoyo gwe yakwasa obuyinza. So then Odrek Lwaboogo nga tumutadde bali mu kaseera ke kamu ne General Otafiire olunaku lwali lwa 6 yavaayo n'abaako obubaka still bwasindika eri General Muhoozi. General Otafiire teyerya ntama musajja mumanyi bulungi nnyo nnyini ddala yavaayo n'ategeeza eggwanga nga General Yoweri Kaguta Museveni bw'ateekeddwa okubeera nti akwata General Muhoozi n'omukono ogw'ekyuma asobole okuba nti amudisipulininga olw'ebikolwa n'empisa embi ezitateekeddwa kuba nti zeeyolekera mu munnamagye. So General Otafiire naye yaba yayegatta
ku bannansi abagenda maaso n'okuba nti bakondeminga ekikolwa kya General Muhoozi ekyokubeera nti yakwata edi mutwe abwatyo n'abanga amusalako ebirevu okwosaako n'okumutulugunya mu mbeera y'ekifaananyi kye yasindika eri ensi ng'ayita ku X-Space ye. So kyannaku nnyo nnyini ddala nti abantu ab'enjawulo basobola okuvaayo ne bakondeminga ebikolwa eby'enjawulo ebibi ebigenda maaso n'okukolwa abo abali mu buyinza waggulu, naye ate nga waliwo abali waggulu w'obuyinza bwabwe ne batabaako kye bavaayo kukola kuzza mitima gy'abantu abali wansi eno mu public. General Tafire era yagamba n'okugamba nti obaolyawo n'empisa eza General Muhoozi zagenda maaso n'okuba nti ayisa asize ezisaanidde ne bwe yali badde nga si just munnamagye wabula empisa ez'ombuntu zo zennyini nnyini zibeera tezisaana kubeera nti obaolyawo zeeyisa bwe zityo mu bantu. So mu kiseera kino General Muhoozi tannaba kuba nti ate avaayo ku replyinga bano bonna ate era nga mu kaseera ke kamu ne President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tannavaayoko kwogera ku nsonga ya mutabani we gwe yakwasa obuyinza okusobola okuba nti obaolyawo abaako ekibi kyavumirira mu public ekyakoleddwa mutabani we. Munajjukira nti olunaku olw'eggulo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalabikiddeko ku mpewo za televisions ez'enjawulo era yabadde ng'ayogerakoko eri bannakibiina kya NRM naye teyakoonyeeko ku nsonga n'emu eri related to his son. Mu kiseera we yayogeredde ku mpewo yabadde agezaako okubeera nti obaolyawo asindika banna NRM ku ground n'okusobola okulaba nti obaolyawo bano bafuna n'okugula obuganzi ku ground oba wansi kuviira ddala ku mutendera gwa LC era bw'atyo n'atuuka n'okusazaamu olukuŋŋaana lw'abaministers lwe yabadde ateekeddwa okuba yo nalwo olwaleero ng'ennaku z'omwezi 5. Bano baministers be n'abasindika baddeeyokko ewaabwe embyalo ku ground abagezeeko okuba nti obaolyawo basagulira NRM obwesimbu mu bantu n'okusobola okulaba nti bafoolowinga n'okugoberera emitendera gy'okukebera enkalala z'abalonzi naddala ku kaadi eyo eya NRM. Ekisinga okubeera nga kiruma oba nga kikwasa ennaku era still ku nsonga eyo bannansi beegattira mu bibiina by'obufuzi ebirala ebiri ku ludda oluvuganya bo bwe bagenze maaso n'okubaako enkuŋŋaana entonotono ze bagezaako okuŋŋaanya bagezaako okuba nti bafuumulwa poliisi mu mbeera emu oba mu mbeera endala n'ab'ebyokwerinda abalala. Ekitebe ki National Unity Platform lwe kyagezaako emisannatuko okubaako olukuŋŋaana olw'okusabira edi mutwe lwe kyateekateeka poliisi teyabaganya yadde kutuuza kubugumya ntebe bano babafuumulawo mbunnambiro era ekitebe almost ne kigalwa okumala ennaku 2 nga ab'ebyokwerinda okuli SFC, UPDF, military and of course ne Uganda Police bagumba ku kitebe ekyo okumala ennaku 2 obutaganyaawo muntu yenna ayingira yadde okubaako nti asobola okukolerawo omulimu gwonna. Era awo wennyini ku lunaku ndooza ab'ebyokwerinda lwe basalako ekitebe kya National Unity Platform lwe basobola okuplantinga kamera waggulu ku mulongooti oguli emabega w'ekikomera kya National Unity Platform headquarters and of course story ya kamera ezo nayo tugenda kubanga tujja nayo tugibatuuseeko mu bujjuvu. Omukutu baguyita Viki Exclusive. Nze Viki tusinkane mu updates eziddako mbere bulungi mweraba. Because if you say so and so son will take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather, then there will be Sultan. There will be Sultan number 1, Sultan number 2, and then the whole essence of democracy for which we fought will be lost. Let there be fair competition, including General Muhoozi. Let him prove to Ugandans that he's capable, not as Museveni's son, but as he, Muhoozi, who is competent to manage the country. I have nothing against him, but I'm against the philosophy of somebody bequeathing office. You know, and I've always cautioned my children that none of them should think I'm going to bequeath them the Ruhinda seat. No, Ruhinda seat is not mine. It's not my property.